لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله وإماء الله فأوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. تمتندرزا الله سبحانه وتعالى ننيني matendo amajjuvu omutali bukendeevu bwonna. La ilaha illahu, teriyo mutonzi atali Allah subhanahu wa ta'ala. Bisinzibwa bingi ebitali Allah jalla jalaluhu, mulimu abasinza emiti, amayembe, misambwa, biteega, mayinja, emigga, abalongo, basinza ebisolo, batalya ndiga nebifaanana ng'ebyo, olwa basinza bannabbi nga Isa alayhi salatu wassalam, babayita Katonda, mwana wa Katonda, olwa basinza ebisinzibwa bingi. Wallahi ogamba bibala sawa bimalayo. Bano abasinza baganishi, Lodi Ganishi, abasinza Lodi Krishna, abasinza Lodi Buddha, byonna ebisinzibwa ebitali Allah subhanahu wa ta'ala si bituufu kubeera nga bisinzibwa. Yekayina okusinzibwa ye Allah jalla jalaaluhu. Allah ffe tumusaba nga tumwegayirira ebbanga lyonna, asse ebyengera bye n'emirembe ku mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi sallallahu alaihi wasallama Allah yamutumira nga kyakusaasira. Allah yamutuma gye tuli sallallahu alaihi wasallam nga rahmatan lil alamin, kyakusaasira omuddu yenna Allah tabaraka wa ta'ala gwasaasidde, naabanga mu mutima gwe awulira ayagala nnyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namugoberera ng'akola eddiini nga bwe yasomesa, namugoberera nga akola eddiini obanga aleka ebyo bye yatugaana okukola ng'abasiraamu. Allah yagamba tabaraka wa ta'ala nti omuddu oyo Allah agenda kumwagala ng'okusasula enkola eyo, Allah akusonyiwa amadhambi. Yagamba subhanahu wa ta'ala nti qul, baŋŋambire, in kuntum tuhibbuna Allah, bwe mubanga mazima mwagalani, mwagala Allah tabaraka wa ta'ala. Kubanga abayahudi n'abanasara baali bakilaiminga, baali beesoma nti bo baagala nnyo Allah, naye tebali rede kukkiriza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era nga bagamba nti bo basitiikinga ku Isa na Musa alayhim assalatu wassalam, wabula Muhammad tebamukkiriza ddayo wali. Kati Allah tabaraka wa ta'ala n'agamba nti qul, baŋŋambire, in kuntum tuhibbuna Allah, bwe kibanga kituufu mwagala Allah. Kati buli yenna ali waali nga awulira muli mu kifuba kyayagala nnyo Allah, Allah yakuwa challenge, akabonero akalaga nti Allah omwagala, tibaa
kugoberera rasula sallallahu alaihi wasallam omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti fattabi'uni mungoberere bwe munangoberera yuhibbukumullah Allah namwe agenda bagala wa yaghfir lakum dhunubakum Allah basonyiwe amazambi gammwe wallahu ghafurur rahim Allah musonyiwe wakisa kingi Allah nagamba mu aya yaddako nti qul dakigameta wallahu ghafurur rahim qul ati'u Allah war rasul bagambe mugondere Allah nombaka sallallahu alayhi wasallam ahanidayja fa in tawallaw yenane buzabuza nava kucho kugondera Allah nombaka munsonga yonnanga Allah alagidde owo mbaka alagidde alayhi salatu wassalam nojema fa inna Allah amazima ddala Allah la yuhibbul kafirin wala Allah yagamba Allah tayagala bantu bawakanyi omuntu lwajemera Allah munsongemu oba nabbi sallallahu alaihi wasallam munsongemu faqad kafara billah aba maze kuwakanya Allah tabaraka wa taala nakyo baganda bange basiramu tukole dini eno ngawe yagisomesa mukama waffe nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugenda funa kusomoza konna ogenda va munsi muno wallahi ngo ine emirembe abantu bangi olw'okwawukana ku nsomesa y'omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugenza bazika nga bashiriku tubaziise nga basamize nayimirizaawo essala wa huwa mushrikun billah fahajju nakola hijja huwa yushriku billah toyina ibada yonna omuntu osobola kubanga osinza Allah nga bw'osamira okujjako okusinzaako Allah akusazaamu oba toyina ddiini toyina busiraamu bameka abantu betuziise nga mu lwatu mu mbeera yaabwe ey'olwatu basiraamu naye nga mu byama byabwe wallahi si basiraamu maaso ga Allah si basiraamu mu byebyogera nga si basiraamu mu byebyogera nga waliwo omwogezi omu yayogera mabegako awo yaga nti by the way si yekka eri abantu bangi nga they believe in a Bible naam and as well they call themselves Muslims. They believe in the Bible and they are claiming to be Muslims. Naam, and you get them when they are reading the Bibles more than what they do with reading the Quran. And you find them when they know nothing about Quran recitation. They cannot read the Quran, but they read the Bibles. And they follow what is in the Bible. And they are claiming they are Muslims. Nalabako mu emabega atera nga walinya Allah yamujjulula yafanga naye azin yali he was proud okuba nti yasoma Bible nam tasoma Bible nti anoonyemu ayinza oyamba abagirimu bayingire mu busiraamu wabula nga akikkiririzaamu nti kitabo kye Allahu akbar obunno bukaafu bwennyini omuntu enakkiririza mu bitabo ebyo fahuwa kafirun billah tabeera musiraamu aba wakanya Allah ebitabo Allah yabijjawo abasajja bo balaba abaweebwa Tawrat Zabbola Injiri bagikyanga basangulayo bajjamu ebongeramu ekiyinza okulaga nti Allah yogera mazima ku basajja abo ensonga y'ebisiyaga okubanga baatuula Allah tutaase entegeera eyo okubanga baatuula ne basalawo bayise azin bakkirize oba ba authorizinge omuze gw'okulya ebisiyaga nti ate gulina buzibu kyakyegukiriza Allahu akbar ng'ate ekitabo kyabwe kyebagamba kyebakkiririzaamu wallahi nga kigaana kivumirira kiraga n'ekibonerezo ekyatuuka ku baasooka okukola omuze ogwo naye nga bo bakolaga nti ffe kati tukkaanyiza ffe byetwagala byebyo kivula nti ekitabo kyakirimu editions Allah kyeyabagamba nti afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd mukirizako ebimu mu kitabo ne mugaana ebirala bo yenkola yaabwe ate etennaku nti nembasiraamu obuzibu obwo mwebuli nti obasanga bangi nga waliwo mu Qur'ani kye bataagala ekyo nga bakireka
bakiboola ne babaako mu Qur'ani kye baagala ekyo kye bayayaanira era kasita osoma waawo baga nti seeka kubawo nnyaawo olw'okuba nti osomye we bakola ki we baagala w'osoma wabakuba nga bapalapalanya era enkola y'abatali basiraamu nti ekitabo kyabwe tebatikkiriza fyule nga wekiri wekibakuba nga webadduka kuba osoma ekitabo kyabwe mu ndagaano enkadde ziti Isaya eri chapter ya 65 verse 1 up to 7 ezo verse mulimu Katonda wabaganira okulya embizzi abagana okusamira okusinziza mu malaalo obasomerawo eyo ndagaano nkadde waba alina kanoonyaamu ngaddeyo ng'akajjayo bw'omufunza eyo nkadde ngadduka mu mpya oyo katemba mu ddiini afatuminuuna biba'adhi lkitaabi wa takfuruuna biba'adhi balondamu bye baagala nga baga nti awo Katonda we yayogera bulungi wanaa kati wallahi tuziise abantu bangi nga tubaziise mu ssanda nga si basiraamu bagattako Allah olw'omuddu gwe twaziise sinnamukunyumiza namukunyumiriza sinnamukunyumiza twamuziise ebbanga eriiseewo si ddene nnyo ate si ttono nnyo naye omuddu oli singa obungi bw'abantu buyingiza omuntu mu busiraamu wallahi yandibadde aziikibbwa mu siraamu dwe mwaziika eri naffe twagenda tuziika eri naye ffe gwe twaziika twagwa ku kizibu nga woobala nnamba y'abantu nga odiringana percentage nogana kati ono okusinziira ku bantu bawezezza 20 ono kati musiraamu twandibadde twaziika musiraamu naye wekibanga ogoberedde ani omusiraamu alina kuba na bisaanyizo ki gwe twaziika teyali musiraamu yadde yaziikibwa mu ngoye z'abaki mu ngoye z'abasiraamu ze bagenda nazo yadde yatwalibwa mu ntwalo y'abasiraamu naye nga bali beetissa atali musiraamu ate nga eyo namba nnene ogamba lwaki Allah agamba nti wama yu'minu billahi aktharuhum illa wahum mushrikun tebakkiriza Allah basinga obungi mu bo okujja kwa mugattako ebintu ebirala lwaki Allah yagamba bw'atyo wala yu'minu billahi weto wegamba eri esooka walau harasta jisoko jineneze mu Yusuf walau harasta bimu'minin era Allah yagamba nabi Muhammad nti abasinga obungi totawana kunoonya namba nene tebagenda bikkiriza newonaafiirawo tebagenda kukikuwa gwe noonaalulunkana kati baganda bange basiraamu abalungi ab'ebitiibwa obusiraamu tubuwe ekitiibwa era kino Allah ekyengera kyatuwadde takiwa bantu bonna okutuula wansi osome ku ddiini obeeko kyoyongera ku busiraamu bwo olulimi lwo lwogere nga lwogera Allah na mubaka alayhi salatu wassalamu ebiyungo bye bikole nga bikola mirimu gya Allah na nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebikolwa byo abakwetolodde bonna bakakase nti omusajja afudde musiraamu omukyala afudde musiraamu naye abantu abasinga tubaziise nga baliko n'empaka musiraamu nti awa yaziika musiraamu waawe yagenda nga mukyakye waago nti aludde nga tagendayo ate nga mumotoka ye nga tavaamu otuuka okufa nga abantu bakubagana empawa tebamanyi oba oli musiraamu era omuddu olwagenza omumuziika nze nabadde mmanyiika akatono ate nga sinze nzekka wabaddewo bangi abakimanyi nti omusajja musamize alina ebyawongo kubanga ensonga zagenda ne ku midiya ng'amayembe gamugobya waka abantu batwala ebinankanya ebyo mu maka gaabwe mu mirimu gyabwe ne bibalemerera nalabako akatambi okaba kaali katufu wallahu tabaraka wataala alam omusajja yagula ente kumusamize netuuka waka nga amannya g'abantu ayigamanyi yes osaaga n'ebyokwola ggwe omulaalo yaga nti bannange ekiri ku nteno sikirabanga betenda kubba mata nakubuzaawo buyana oyo omulaalo yali mwetagifu obutakwata ku mata ga nte eyo yaga nti nabadde ndyawo ng'ente empita kayiriba n'akyuka alaba mu lugo nte yeeriwo
n'atya nti neefuuwa oluwa neddamu kayiriba Allahu akbar Allahu akbar. Ntera okuwa abantu ebifaananyi ku bitonde Allah bye yatukweka omuli amajinni. Wallahi nabagambako nti werijja ejjinni limu mu kalagi likawewa, kalagi yenna lisengulamu abantu nelisigalamu lyokka nga tekuli n'omu asabye simanya mpa obuwandiike mpa court order nga buli omu yeepakingira ebintu bye nataba n'agenda ate nga ali free willingly kati angenze. Kubanga okuyingira mu nnyumba n'osangamu omuntu ng'ebadde ensibe kikumala okusenguka waawo, ate naddala osange weeyafe dda ng'ali kakyayanywa odduka ebyalo nga kikumi okuva wano ngati kati ente yayita omulaalo eyita nnyinimu yamala naye wiiki emu n'akwata ente ne baleeta loole kwe baagitwalira. Ente tebagikwata magulu kugiwanika mpaka walampa, olwalaba loole yo nejja newalampa ku loole. Olwagize ewaka ebbanga lyamala ewaabwe yali terya, olwatuuka ewaka nekwasaganya ekintu. Omusajja yagaa nti mmanje miliyoni 2.5 zinagulamu ente eyo, naye sirina buzibu, bajja kuzindeetera batwale ente yaabwe. Kati abantu bagenze ne bawakankula ebyokoola ne babireeta mu mikono gyabwe, wallahi ne bibalemerera. Kati omusajja yaleeta amayembe anti aba asuubira funa bugagga, anoonya buganzi. Musajja ntawaanya, omukyala anoba, baganda bange bankola bino. Kati ng'omushiriku akuwa kalagala, omushiriku oli wakuwa akati oba nakuwa akatambaala oba nakuwa akaddo oba nakuzingira akagoye, ekyo kyaba akuwadde amannya gaakyo gategerekese tegategerekese. Njogedde ku katambaala, akaddo, akati, akagoye n'ebirala, wabula wabaawo ekiri munda mu kantu ako kyoba tolaba. Ng'omusiraamu omwe yannyumiza, yali ali awo nga munne gwabeera naye awakazze. Allah tukuumire ku busiraamu. Basiraamu babiri babeera waka, abali awo munne nga ziba kutta akabokisi saizi zino ngeza sabbuuni. Akabokisi balaga basitudde ekintu mu ngeri y'obwegendereza. Ono n'amubuuza, kati nawe kana akabokisi naawe ne kakwetaagisa okuleeta ate abantu bakusitulireko. Naga ekiri mu kabokisi okimanyi? Nti kazitowa nkaleese mu ngeri ya bwegendereza, kubanga essaawa yonna mbakugamba nti nze nkereetere ebirimu biyinza n'okusala abantu nebibanuunamu omusaayi mu kkubo wangi. Era akabokisi bamala nga olaba wogula waya n'oleeta owa umeme n'akola wayalingi, bwe bamala okuconnectinga okufuna amayembe gaabwe ne bakola connection, kane bakwata akabokisi kaabwe kano bafune bakawagika mu nnyumba kakole omulimu gw'okukola ki ogwakaleesezza onoonya bugagga nze nkooye embeera embi. Obusiraamu naga woba ogambye nti kabadde kajja kunywa abantu mu kkubo ate nze okaleese mu nju mwensula, nze gwe kanaaleka nazzaako emisinde. Kati abantu abamulaba oyo yaleeta akabokisi balaba musiraamu, ate naye ayinza obba akimanyi nti akyali muki, akyali musiraamu nga n'akabokisi kaaka akyakalina. Kati omuddu yagula amayembe ne gamusinga amaanyi gamugobawo waka. Kati nagenze okuziika, nagendeddeko eyo knowledge nti ono yayina ku mayembe ono, saamanyako nti yeenenya, saamusaalidde. Kubanga mu mateeka g'eddiini omuntu ng'afudde mushiriku ng'omumanyi tokkirizibwa kumusaalira, Allah yakigaana. Omuntu ng'afudde mushiriku, afudde mukaafu, awakanye Allah, asinza Jesus, oyo tetumusabira Allah mumusaasira, yamanyi ne Allah we jalla jalaaluhu agende ekyo kyabadde asinza ku Allah kimuyambe nga Allah amulumbi.
ate nga tewali ayinza kuyimirirawo kutaasa Allah ng'alumbye jalla jalaaluhu. Kati omusiraamu oyo omuddu nze nagenza okujja omuzika nga manye background ono yali wa mayembe naye mu kumusaalira ayi ne kinnuma neŋŋamba yi nyinza obba omusajja ono simusaalidde ate nga yatereeza swala olwawedde olwamaze okumuziika meeting netandika. Banna ebintu by'omugenzi tubikoze tutya? Bintu ki? Bano abadde bawuliriza okusooka balowoozeza nti babulangitize ekidomola kye kabada koboti nze babimpe. Manyi abantu baagala okubba ebintu by'abagenzi. Babimpe eyabuuza n'amugaa nti kyobuuza kyosaba okimanyi. Kati ebintu by'omugenzi tunaabireka n'agamba kyosaba okimanyi. Bagenda mu njona kyasaba nga asaba mayembe, bifundikwa bya balongo, asaba yirizi, simbi nganda, ndeku. Olwawulidde nti ayaganya mu bitwalire famire yemanyi n'ebintu bya muganda waabwe. Era bakanyiza bagende bakimeyo ebintu biri babyongere mu maaso. Naye nge kisinga okunnuma bino byenjogera soogera ku famire nti nga benjogereramu si basiraamu, njogera ku bantu abasitudde essalaamu z'ekyalo ekyo nga buli amuyitako amuwa salaamu alengera mu siraamu. Salaamu alaikum, salaamu alaikum, hajati. Naye ng'ekiri munda ya'buduna Allah, basinza Allah, wa hum yushrikuuna bihi, nga bagattako Allah subhanahu wa ta'ala. Kyeboolesa kuno kungulu si kyekiri munda mu mitima gyabwe. Boogera era Allah agamba nti ya ayyuhalladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, lima taquluna ma la taf'alun, lwaki mwogera bye mutakola? Lwaki ogamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah ng'ate mu mutima gwo oyinayo katonda atali Allah? Lwaki ogamba ashhadu an la ilaha illa Allah ate nga mu mutima gwo weeraliikirira abalongo bayinza okukwokya ate ng'oyina Allah? Allahu akbar. Baganda bange, Allah munene, Allah munene. Ntunuuliddeko ku footage, baza footage, footage babiyita batya ebiwe bityo ebyo? Agwo musisirika musisi tompa ansa ndi ku midiya ojja kumpa poleji wano. Kakati waliwo ebifaananyi ebikwatibwa ku mugga Katonga ku Masaka Road nga gusala ekkubo. Allahu akbar. Baze basindika one after the other, basose ne basindika video eraga nti gujjudde ne gujjira ddala ku levo y'olutindo ne guteegeraawo ne gusitula ekitoogo ne gukireeta ku lutindo wano ne bafubutuka emisinde kuba ku speedi kwe kijjidde nga bakakasa kigenda kuba bukubi lutindo ng'ate wansi waliyo vale ne kikkayo busi ne mugenzi otuuka akawungeezi ng'emmotoka okusala okuva e Kampala edde e Masaka ku lutindo olwo oba okuva e Masaka edde e Kampala oyina mmala gyekakasa nga nekkubo gaalumiza edda ng'ab'ebigere polisi yebakuuma n'emmundu ne kibooko kuba Allah akola omuntu akthara shay'in jadala, muntu alina emputu empaka kati polisi yo teyereega emanyi eba n'emmundu n'embooko. Kati babadde wali nga Allah abakutte abantu beetenda najendaga sinabudde tebagala kusaala tebagala soma Quran. Wallahi olwo oluguudo lw'e Masaka omanje kitegeeza okulusiba. Masaka Road is among the most busy roads in Uganda. Ne Allah alusibye tayagala kumanya. Ate singa ayongerayo ekire kuba kati olutindo emmotoka empanvu
zisobola opalapalanya oba omanye kubo eryabadde liyita kalolo yabadde amanyi eryabadde liyita kati natuka wakati nebimutabula eyo neteekayo ettama eri mu mugga yabadde agivuga yetisa obukadde bwa sente sementi yabuuseemu nadduka emisinde bazipakinze dda ku bbali oyo Allah ng'atonimya abalongo kati bajje bagusamirire gukalire. Allah akoze ebintu ebiraga abantu nti ye mufuzi naye abantu nga balaga nti waliwo ebibanyigiriza yadde nga Allah waali, mbu waliwo ebyamaanyi yadde nga Allah waali, mbu waliwo ab'obuyinza yadde nga Allah waali. Baganda bange basiraamu, nga nva ku bigambo ebyo ebyekitiibwa weekakase Allah tabaraka wa taala. Siramuka, tobeera na nyumba, tobeera na kasenge kataggulwa ku nju, kubanga okufa we kunajja bajja kukaggula. Omuntu bw'amala okufa, mpa Qur'an awo, omuntu bw'amala okufa Allah jalla jalaaluhu atukakasa nti ayina ebigambo byatera okulaajana nabyo nga okufa kumaze omutuukako. Mu Suratu Mu'minuun sura ya 23 aya ya 9 Allah yagamba nti hatta idha jaa ahadahumul maut, otuusa omu kubo lwajjira okufa kumala okujjira omu ku baddu, qala rabbi rji'uni, agamba Allah nzizaayo, naye nga gyasaba okudda wabadde nga abeera. Agamba Allah la'alli a'malu saliha, nsobola okukola ku mirimu emituufu, nsaale sala, nsome Qur'an, nkole ku hijja. Allah nzizaayo, ngenda tereeza, ngenda mmenya obuyumba bwonna obusamirirwamu, ngenda bumenya. Allah ngenda kutulayiriza. Abantu bangi wallahi nga tusaala nabo, tusiiba nabo, bakabbara Allah nenga hum mushrikon, nga bagatta Allah ate nga bakimanyi mbo obulwadde bunnuma. Kuba omushiriku ogenda jajaga nti kati gwetadde kubaseeka, gugamba seeka okujja okwogerawo mu maaso gammwe, amala naye kwetereeza. Wetereeze, kino teri muntu atalina lubaale. Naam, wallahi nakumatiza nakujja ku Allah, otandise okuba n'obuyumba obwekyama, ofunye obuzibu ote okusindikayo omusiraamu, leka ajja kunjogerera mu bantu. Omusiraamu gwotyo tewabeerere, ffe tuli banafu akhi, wallahi Allah yewamaani. Ate alimul ghaibi, Allah amanyi ebyama konna koyina ku mubiri. Bano abalwala amayuga, naam, bagenda batya ago ne basibamu obuso mu buti mu bulago. Allahu akbar. Akaso ndira nnyo buuza abantu abasiraamu ku bintu ebyo ebyokwesibasiba ebinankani. Oweesiba akaso akakalwa akatavaamu nakawoowo n'amayuuga ge walwadde birina kakwate ki? Akaso kano kajjanjaba katya amayuuga? Wekibanga twetaaga ekintu ekirimu ekirina behaviors ez'akaso. Waliyo n'olusansa, waliyo n'ewuzi. Lwaki kaso? Lwaki kaso? Lwaki kaso? Era bw'okasiba muno ne kabeera ne kaba nkani relax kamuvinga, kalina nkolagana ki n'amayuuga agakola ki? Agakuluma. Ani? Oyo oba abolooga nze mbagambye nze ngayise mayuuga okutya, kubanga era gayuugira wano. Amayuuga tegabeera wano. N'amambuluga sirabawo nnyo nankundi. Allah ganti bagamba nzizaayo a'malu saliha, nkole emirimu emituufu, fima taraktu, mwegyo gye naleka. Bimeka bye tulese nga Allah byatugamba okukola nga tawhidi, okusinza Allah yekka. Bimeka bye tulese Allah nga atugamba okukola hijja, omuddu n'agaana okugikola, ali ku kimu baana bange, ali ku kimu kugula bibanja, ali ku kimu kusitula za keedi,
ali ku kimu singa ateeka omwana mu ssomero eriri medium asobola okukola hijja n'omwana n'agenda ku ssomero naye omwana asomera mu ssomero ya miliyoni 5 taamu miliyoni 6 miliyoni 7 agamba sirina busobozi ng'aganye okukola hijja bwe tunaamala okufa wallahi mu bigendo tuyamba dwe lunaku lwe waleka Uganda n'ogenda e Makka n'olambula ku nnyumba ya Rabbul Alamin. Mulabeko abantu betuziika nga bamaze okufa, olabe famire zaabwe, olabe abaana ebakaaba bwe beeyambula, gy'oli omugenzi byayagala nolaba nga buli mwana alimu ekiwuzi, balaga bannamwandu bakulaga bonna tebategeera. Naye njagala essaawa eyo omuntu ajje agambe nti kitammwe yagenze okufa nga mmanje miliyoni 4. Wallahi buli abadde azirise nga batudde babuuza tuziwe mwana ki tuzirekeraani, olaba agandi nzikwase maama nzikwase, ategeera abadde akulimba gwogenze mu maaso ga Allah. Ono gwolese omuweredde lawyer, doctor, engineer, pilot, naye otuse mu maaso ga Allah eswala ekusiibula tebagenda kukusaalira. Wallahi kinnuma. Otwanye ne muffe kennyini abagenda offa, njogera ku bali abasigaddewo, naffe abagenda offa mulimu abayaaye. Ng'emyaka gy'omaze mu busiraamu emyaka 40 tomanyi salaatul janaiz, ojja mu swala nga Allahu akbar notandika subhanaka Allahumma wa bihamdika notakoma kwekyo ekikola ekyobuwemu ate nogattako alhamdulillahi rabbil alamin nga yennyini yeyina okugendawo netugamba mashallah aye noyagala oleetereko n'essuula endala. Kati ekisinga oleeta obuzibu, imaamu akuba takbira eyokubiri Allahu akbar, oyitawo ogenda ku maviivi subhanallah nga tomanyi kusaalira mugenzi. Allahu akbar. Baganda bange basiraamu, Allah yakola okufa nga kwa mazima era buli nnaku ajja atta abantu, naye ffe batta kuba Allah gati alladhi khalaqa almauta walhayata, yatonda okufa n'obulamu liyabluwakum, Allah yagala tugezesa. Buli watta gwasse fe abalamu Allah atukebera. Ayyukum ahsanu amala, ani alongoosa emirimu gye, ani agenda otandika okusala nga badde nga tasaala, ani agenda okwewaayo. Obeera otya nga oli musiraamu ng'omwana we ali mu ssomero nga sirya busiraamu? Onoonya standard? What's wrong with your problem? Omwana we gy'asomera teyeebikkirira omuwala. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Naye ng'oli musiraamu, subhanallah wala hawla wala quwwata illa billah, ng'oli musiraamu. Omwana nagamba dadi ku ssomero neekengera, gundi ono atema embizzi ng'aleeta ennyama mu kaveera akeeru, taata oba aleeta mbizzi. Musa saagala obeere muyizi ate ng'oli inspector. Tomanyi struggle gye nayitamu kuyingiza mu ssomero eryo. Gwolaba libeera mu buli mwana eri essomero, buli mwana asomeramu first grade, ofuna connection, ogenda ovamu ng'ofunye emikwano egy'ebbeeyi. Wallahi omwana n'aguma agenda olaba omusajja omutemi w'embizzi amaze okugenda ekyemisana bajjudde ennyama, n'agamba n'abuuza munne nti Irene, which meat is this? That meat you don't know? Sharifa, that's a pork. Allah. Kati Sharifa yakandaga kale dadi namugamba nti omugamba since you came here we are eating pork. What do you know yangachi? Eyo pork ate wallahi omwana na complaininga dadi no nesimu nojijjako. Olwo n'abamu abaliko amajinni naga nti oba okoyo soma kasitova koyere essomero nkutadde
omwana agambye mpita bwerere taata tebatukkiriza kwambala busiraamu kasitova kwerisomero nkutadde taata batuliisa embizzi wali ofudde taata nali mu swala ne banzija muti lwaki wali osaala somero si yabasiraamu naye gwoleeta obuzi allahu akbar omwana agamba dadi ekisinza okunnuma twagenze okusoma twagenze leero ku parade ne bannimiriza mu maaso nsome bayibuli lwaki togisoma si kitabo kyave waka ngulabye ddala muzeeyi yeetooloddwa ebika by'amayembe byonna omuntu oyo bw'anaamala okufa agenda agamba allah irjiuni allah nzizaayo laalli amala saliha fima taraktu nsobole okukola ku mirimu emituufu mu egyo gye naleka abaana bange mbazze mu masomero g'obusiraamu abaana bange abawala mbaleere nga mbaagala mujjana abazadde abali wano mikwano gyange abaana be muzadde allah yabatuwa bafuna mujjana si duniya noweerera omwana n'omujja mu nasare that is very good nasare level myaka 4 ku 5 abafuluma kindergarten that is nasare level 4 ku 5 gattako 7 ejja primary katubalire ku 5 ogatteko 7 gibemeka myaka 10 nemeka 13 amaze P7 tusibeko 4 je 17 ngamaze senior 4 tusibeko emirala 2 19 amaze A-level tusibeko emirala 3 waliwo ogumu awo ogw'okulinda results kati tusibeko emirala 4 kale amala university emyaka 23 kati ate 23 ate olugimala muzeeyi programu ze ayagala omwana ono asooka akoleko ayagala sente ze komawo n'otukofumbiza omwana nga buli mwana ava mu makaago oli wa muliro olwa mwana oyo kubanga biologically oba scientifically oba byabulamu kale kyete kituufu byabulamu kale ono omwana afuna sayinizi ezo body changing ng'ava mu buto agende mu bukulu abamu kasitaweza emyaka 9 abalala kasitaweza emyaka 10 n'abo 8 gye bali n'abe 11 tubawulira abe 12 we n'aba mulabye nga mugamba kati kuva myaka 10 katugabe ku myaka 10 omwana ono omubiri gwe gutumaze transforminga guvudde mu gy'abato bano Umusulaiki gugenze mu mubiri gy'abantu abakulu gutandise olowooza ng'omuntu omukulu kati omwana agukolako ddaawa guminkiriza male senior 4 muzeeyi naga nti omaze 4 era yogeramu nago ogenda ku 6 guminkiriza male senior 6 omaze senior 6 yogera muko nayo ogenda ku university guminkiriza male university omaze university yogera muko nago ogenda kukola nola omuzeeyi aliko amajini galabono gwe werabidde nti ono omwana bano badde atemwa batandise dde omutawaanya mu myaka 10 bamugamba ebigambo ebitali bya mulwatu nga byakwegendereza kulabiriza bijirako n'obuno obutategerekeka babusibye mu kaveera saidi ne saidi netutuka okubanga buli mwana afumbirwa nga simbeerera ng'olunaku lwe yavaako embeerera ye taata ne maama bagenda kukubwa wallahi nakati abantu bakaaba omwana wange sina mutwala eyasooka omukozesa yalagawa owasa omwana wa myaka 25 naye nga senior player nga bamulwenjingira mu levo yaba Lionel Messi yani erinnya erisooka gwe ansaya ani Lionel Messi omuntu ali ku levo ya Messi Ronaldo Zinedine Zidane oyo aba muzibu
naye otuko omwana atuuka okugenda mu mikono gya bba ng'agenze kuwummula kyokka nga bba yamanya atandise. Tova kati domestic violence mu bufumbo nyingi kubanga gwoliko senior buli kigenda mu maaso abeera ali ageraageranya. Kalabo ono mutabuliiki ono banna vaayo nebake. Kakati abazadde omuntu bw'anaafa agenda kugamba Allah subhanahu wa ta'ala, rabbi rji'uni, katonda wange munnange nzizaayo nkole emirimu emituufu mu egyo gye naleka. Mugimu ku mirimu gye mbalumiriza nga nange njerumiriza. Musiraamu omugagga akwata kasente n'agenda e Makka n'akola hijja. Naye kubanga ogwo omwaka abaana tebagenda kusoma baleke batuule. Naam? Kisoboka. Kati mu COVID nga baatuula baafa. Baatuula emyaka 2 baafa. Era abaana abaali ab'okusoma bwe baava mu lockdown baddeyo ku ssomero. Abataali bakusoma waliwo n'abadropinga before COVID. Kati wekiba nti ogenda okukola hijja abaana bagenda tuula ogwo omwaka, it is better. Eno ibaada Allah agikubanja. Yagamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam abasoma naffe omulundi oguwedde ku nsonga ya empagi z'obusiraamu. Naam, yagamba nti eno hadithi ya Abi Huraira yagamba nti ya ayuha nnas, abange mu abantu, inna Allaha qad farada alaykum alhajja fahujju, amazima ddala Allah abafuulidde hijja nti yateeka ku mmwe, kale mukole eki? Mukole hijja. Faqala rajulun akulla amin ya Rasulallah, musajja n'agamba nti owange omubaka wa Allah tugenda kukola hijja buli mwaka. Faqala fasakata, omubaka n'asirika, hatta qalaha thalathan, paka yakyogera emirundi 3. Faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, omubaka wa Allah n'agamba sallallahu alaihi wasallam, law qultu na'am, singa njogedde nti ye wombuulizza nga tomala, la wajabat wa lama stata'tum, yandibadde efuuse yatteeka ate nga temwandikisobodde. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadithi eno abaali naffe omundi oguwedde, Allah yatukakasa nti okukola hijja kyatteeka. Nga we tuyimirizaawo sala, nga we tutoola zaka, nga we tusiiba Ramadan, wekitiibwa Allah atwagaza okuba nga tutandulula ku bigere okuva wano tugenda tulambula ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Era babuuza Nabbi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal afdar, mulimu ki ogusinga okuba ogw'ekitiibwa ogw'ebbeeyi maaso ga Allah? Qaal, n'agamba imanu billahi wa rasulihi, kukkiriza Allah n'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. N'agamba qiila, n'agambibwa thumma maadha, oluvannyuma lwekyo kyeki ekiddako okuba ekyebbeeyi maaso ga Allah kikola? Qaal, n'abagamba al jihadu fi sabilillah, ye muntu okutoba mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Abanga wonna wali okukola eddiini ogiyambako okusituka owangayo akaseera. Webanga eddiini ya Allah erumbaganyizibwa, kati nga bano abayisa ebiwandiiko ebigaana abantu okwaziina, oyimiriranga mu kapasita yo obanga olirooya n'olwanirira ekifo ekyo okakasa nti batujjako omumwa okugaana abantu okukola adhaani. Wekibanga kyetagisa ssente kujahada mu kkubo lya Allah na ssente zo, oyimiriranga n'oziteekayo. Waliwo omuzikiti guli awo mu Kirwanyammuli. Omanyiye mu Kirwanyammuli? Omuzikiti gw'omu Kirwanyammuli bantukiridde ennaku ezo. Naam, gomanya emizikiti gy'omu kyalo. Allahu akbar. Nga tebalina masannyalaze, sola gye baabawa yayonooneka. Kwa nalinga nguwulira nga baziina, kati sikyaguwulira. Nategedde just of recent ensonga nti tebalina masannyalaze, that's why tebatasobola kwaziina bantu kujja kusaala. Wallahi eyo jihadi. Gulowooza mpeera mmeka z'ofuna nga bakoze adhaani nga gwe wasaaka masannyalaze ago. Gano ogalaba gano agali ku guno omuzikiti, nze nagasangawo gasukka mu myaka 20. Ffe twakyusaamu solido baali ebadde ki, naye nga abaagassaako ndowooza paka system yasanze lwerivaawo ezo empeera zidda waabwe. Buli etukola adhaani kyonna ekyamasanyalaze ekiri wano
balinako omugabo watya nga kifulumidde mu mannya ga Hajji Abdulaziz oba Sheikh Ashraf Muhammad na wallahi nga gwo ngambye nti Suleiman tugenda ondago muzikiti ogwe baagala okuwayalinga ogamba ono sente mmeka 6,700 bokola wayalingi ne booteka mu wayalingi esooka ereetesa solido balikola extension nga bafunye sente eyo jihadi emizikiti egitaziina temuli jamaa abantu tebasaala jamaa kubanga tewali adhani nakuno gwenyini ola guli ku main ulikutabako masanyalaze tanapu ya jamaa ebeera ntono bimeka nga tukoze ebinene nawulidde omugagga yakutte miliyoni 10 naziteka mu mbaga ya mukwano gwe mbaga miliyoni 10 basiraamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh just contribution 10M kachitegeeza baba yakoze 10M waliwo n'abalala bakoze 10 20 nemukola embaga za miliyoni 2 nenge miliyoni 2 kutimba ate muli bakopi ane abagagga basinga bannange tebaneegomesa nakola nnyo bakopi banaku mitima bafumba emmere nga nnyingi ne bagaana abantu okuyingira mu bikomera bayita class people kati Abdulaziz wakola omukola ayita Sekashirafu Abunasiri ayita director batumbuto bashanifa bannayo be bayita kati Yasini wajja nti gwani agambe ndiryo dirwero kati afwan kati ogeno laba emikolo nga betuyingiza munda tebali interested mu mmere ne mwatimbi bajereka bujereke nti lwatu mwatimbisiza green nga bano bananyini mikolo ejo mwabasibidde bweru ogeno laba enkeera ku matanga bayiye emmere bayiye ennyama nalabako abasajja ntuli ku mukolo ba miskin wallahi ng'emmere twali wammwe twali wammwe yes nali naawe Abdullah nali noyo Sheikh Ashraf Muhammad Abu Salahuddin director wa Ikhlas gwe nali naye ne tata yaliyo tutudde munda tumaze okukuba emmere Allah akkiriza tujitusizaako obukosefu naffe tukosezza tukooye omusajja sijja kwogera sitiibwa kye kubanga wallahi kya bbeeyi nnyo naye nga eri musajja wa mukyalo eyo yakwata kaveera kaguli ntayagala kumanya bagiriddemu tebagiriddeemu yakwatanga magumba ng'ateeka bbali ng'ayoola wateeka mu kaveera neŋŋamba omusajja ono emmere aginako obwetaavu babasibira bweru wallahi ku mbaga nabanyumizaako embaga emu bakuba na buyinza singa abantu abo nakati nkyababonereza bayita muganda wange mukulu wange ku mbaga yali ya kaadi kati yakolayo kalungi kyemisana asikali namuga nti jangu nja kuyingiza kati nange neŋŋamba waba muyisa oli nange nja kuyingirirako wetwatuuka wali ne bansibira ebweru kati bansibira ebweru geeti yali yabbagala yamitayimbwanga nengeri ekiri munda gyemaanyi abantu baali ennyama abantu banywa soda ne batuuko n'abasoda neŋŋamba asikali ndeka kangende wali nga emmere munda ne bakkiriza bonna abaali ebweru okuyingira ng'emmere nnyingi okusinga abantu naye wallahi baagaana abantu okugikwatako waakiri bagipaakinga mu bidomola by'embizzi bagipaakinga mu bibokisi by'embwa baleme kugiwa abantu kyova nti abagagga abamu tubayita abagagga lwa bukodo omugagga omuntu nga mugabi tata kuba na ssente era olabanga munaku kubanga ye kafuna kagaba azikozesa they are good at supplying tubadde mu Ramadhan nga abagagga bagula mmere y'abantu kusiiba tugenda kati kola hijja abagagga bagenda Makka kulambula nnyumba ya Allah tugenda sala adhuhiya abagagga bagenda gula adhuhiya abantu bazza miskini musajja mwetaavu abagagga bakwata musalo nga bawaayo kati sente zaabwe tezibeerawo nnyo ku floatinga naye abagagga abanaku mu mitima abakodo beba abakola pate n'abalabuli kamu n'obutungulu n'abala ennyaanya n'abala n'ebinaba bisobye n'abiwandiika kati nadda ku nnamba y'abantu njagala abantu 15 saagala newe muyitamu omu wallahi ne bafumba buli kika kya kirungi ne bakiyitira bagagga bannaabwe ng'ate kyebalidde ekyemisana kati baneze basmati bannayo singa eriyo omuceere omulala mumpe ku muwogo oli mashaallah muwogo mashaallah
katunkuma alhamdulillah chokoni yafumbye enkoko na nyama mbuzi akola biganye ayine ekinugu ku bantu ayagala bawa mmere ng'ayoola nga bakasuka mu binnya kabulangana obugagganzi obusaagala nakubufuna kati ombanga mufunye ku ssente mujahade mu kkubo lya Allah emizikiti gyegiri mu byalo ejagala ozimba kati ogongo bagambye gulwa just neighborhood tukalaji gwagala masanyalazi tata ali abagagga mulide kasonye nyo mutwe nga ngenda ku nsonga endala ensonga endala qila madha thumma madha bamugamba wetumala okujahada kyekiddako kubanga kya bei maso ga Allah qala nabagamba ati hajju mabrur yahijja omuntu gyakoze Allah n'agikola ki Allah n'agikkiriza hadith eri muttafaqun alayhi yegattibwako Imam Bukhari ne Imam Muslim hajju al-mabrur kibaita hijja hajju al-mabrur omuntu hijja gyakoze nebeera nga ekoze ki Allah tabaraka wa taala agikkiriza ye muntu hijja gyabakoze n'atebagajja muyo ebikolwa ebyobuwemu n'amazambi ng'okubba ebintu by'abantu okutemerera olugambo n'ebirala kasita omuntu akola hijja n'abanga yeekuumye okusobya Allah mu hijja eyo hijja gwemu ku mulimu ogusinga okuba ogw'ebbeeyi maaso ga Allah subhanahu wa taala nekyo baganda bange basiraamu bagagga bannange bwobanga ofunye ku chance egende Makka olongoosanga nniyayo ogenda olambule ku nnyumba ya Allah subhanahu wa taala Abi Hurayra still yagamba sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yawulira omubaka wa Allah okusaasira ebyengera n'emirimu ebiri ku ye ng'agamba yaqul ng'agamba man hajja falam yalfuth walam yafsuq raja'a kayawmin waladatuhu ummuhu muttafaqun alayhi omuntu yenna buli wakola hijja mu hijja gyakoze falam yalfuth n'abanga takoleddeemu bujeemu bwonna n'atakoleramu buwemu bwonna walamu yafusuko n'atakoleramu bya buwemu ebyobwenzi n'ebyobujeemu rajaa akomawo eno ku butaka gye yavudde kayawumi waladatuhu ummuhu ng'olunaku maama lwe yamukola ki lwe yamuzaala amakulu nga Allah amusanguddeko amadhambi gonna kati omuntu wabanga ayagala okuyingira ejjana abagagga zino ibada zammwe banagaga bagagga banno bagambi mba mutuddemu eyo mumbozi zammwe manyala abagagga balina ennimi zaabwe mubegambira omugagga yinza oga munne nti gwe kataala guno omwaka tugenda Makka ate akataala kooli neketeekako naga nti bwoba ogambye tujja genda naye nomala okimuyita ggwe Allahu akbar kati nga yamumanyi wamuyita kataala nga obwongo bukola ki nga buzuukuka kati oba ofunye bagagga banno nga mwogera bagambe nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yabagamba omuntu wakola hijja n'agirongoosa eno hijja tusangulako amadhambi gonna sawallahu atuwe ku hijja ya rabbi ate agituwe atuwe obusobozi obulongoosa mu yo atusonyiwa amazambi gaffe omuntu kitegeeza Allah okusonyiwa obwenzi bwe wali okozeeko mu bulamu bwo Abdurrahim omuntu kitegeeza wali okutteko mu nva nga maama ali wala Allah n'akusonyiwa buli zambi omukono gwo gwe lyakola subhanallah iyo ibada omuntu yandibadde nga bwasevinga azimbe ku kalina yandibadde agisevingira akasente kayo obusente bwa hijja si bungi milioni 22 ate abali mu kisaawe ekyo batugondezza nnyo nti ogulawo akawunti yo nabo nga kofuna koteekako ate wallahi balungi nti wootatuukiriza noofa nga tezinnaggwayo sente bazizza ekirala nti musobola okufuna omuntu mu famire kuba kati nze wembanga nze mbadde ziguddewo akawunti eyo director sinani okudda mu byokwekabyakabya ogamba bugambi bagagga banno bano babunasiri nti omanyi abadde abuzeyo sente nekokola hijja miliyoni 6 bismillah tufune omuntu agenda agimukolera kati wembanga munda mu famire yange omwandironze taata netanagenda kuba hijja
okukolera olina okuba nga wagenda ate seka Bilaali byalimu mu biraba naye tanaba kugenda musajja alinga nze inshallah kati singa Swaibu aba ne mukulu wange Swaibu eyandibadde omutuufu okukola ki okujinkolera naye Allahu akbar sawa Allah wendifiira abenga asobola okunkolera hijja kati bagamba mugambi nti abadde abuze miliyoni 6 nti ye nga muyokolamu omulimu awo anti abantu mu kaseera wano director obikolanga bakyakaaba buli gwoga nsaka yafuna oyo amaloka nga ndimanyi tulaka miliyoni 2 topingewo bamukolere hijja tena awo azikuwa buwinga Allah musasi omukate tutagana 3 Allah musasi nga ayonge awo tobaganya kuumuza kasitaba naye obeera bira tebazikuwa Allah yakola abakungu bazibafere nnyo ane si bafere kuba gwoba owedde Allahu akbar sawa Allah okola hijja kati osobola okusonda hijja era nze nniya bagagaba nange ne bagamba njirina umra hijja ngina bikola inshallah ebyo buntu bwangu nnyo mutwalo gumu kitundu mitwalo 10 mitwalo 2 ogendo lingiza kwa akaunti nga eyali miliyoni 2 ng'obuze miliyoni 4 n'akaporoti okatunda genda okole hijja Allah akusonyiwe Allah akuwejjana lahum fiha ma yashaun baina mujjana buli konna kebali balowoozezaako zino saa kinjagala okuli okimanyi Hasan okimanyi chipusi sizokka jamani kinjagala okuli ono yakijjukira eri ku kafe gye twagenda okulaga nti ekyo ekintu tekigulika wanezemu kiryako nange siddanga munenga we babitunda ndabawo naye gwe onkyamye ku sowaani y'emmere ya mitwalo yawayo meka 8 mitwalo 8 gumonye 8 kikukola mu maka gaffe mu olire eno agala kimanya gumpe nkulage teguyinza okukola kakati kati mujjana lahum fiha ma yashaun muli konna ke twagala wano tuli mu duniya ng'olina omukyala gwewasobola sigwokola ki sigwoyagala tonnabimanya mwana wange bw'onaakula ojja kumanya nti osobola okuwasa omukyala gwewasobola kati va kufa bafuna betwagala eri abantu abagwa mu bayaye bisimillah ng'omukyala bwagenda omwogereza olulimi olwalinga lusoma tasubihaati olwamutuusa ewaka lwakozesa okukuvuma ate abakyala bavuma ayinza okukuvuma n'ofuluma toli mu ssaati mbatadde yagamba Abi Hurayra radiyallahu anhu yagamba nti anna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qala mazima ddala omubaka wa Allah ebyengera n'emirimu biri ku ye yagamba al-umra kibayita umra ila al-umra umra gyokoze guno omwaka oba ekiseera kino nejjegobererwako umura endala ne zibanga zifunye interval makkati gaazo nti okoze umura leero mugwokumeka mugwokuna guno tuli mugwakunoba gwakutaano n'okola ne umura mugwomukaaga kati umura zino 2 kuba umura ekkirizibwa okukolebwa mu mwaka mu mwezi emirundi 2 oba 3 kyoba osobodde n'agamba nti kafaratun lima bainahuma umura zino zisangulawo amadhambi agabadde wakati waazo nsaba Allah tukola ku umra walhajju almabrur ate hijja ekkirizibwa laysa lahu jazaa'un illa aljanna teina mpeera Allah jakuwa kujja Allah kuwachi Allah kuwajjana n'agamba faqal n'agamba mbaka nabi Muhammad sallama nti mutafaqun alayhi tumazana hadithan ya mama Aisha radhiyallahu anha yagamba قالت قلت يا رسول الله نغام وانغا غومبكا الله نرى الجهاد افضل العمل tulabanga jihadi esinga kuba eyebbeeyi afala nujahidu ateffetetu genda kulwana femutuleka mabega faqala lakin afdalu ljihad Allahu akbar namugamba Aisha munange jihadi ekyasinza okuba enzito hajju maberol ate hadithi nejeva mu kitabo ekizito Imam Bukhari rawahu al-Bukhari yajinyumya kati Nabi sallallahu yagamba Aisha radhiyallahu anha anti Aisha teweralikirira jihadi mudemogena mu jihadi right jihadi esingo kuba enzito
goli kukyagenda kulwana mu lutalo lwa ddiini ye hijja Allah ng'agikkiriza abagenda okukola hijja. Mbalagirira waliwo bannaffe babayita ba ajiyadi hijja ne umra, abo boyagala okwogeraganya nabo bakukendereze ku bisale abo mubatwala abantu e Makka bosobola okwogera nabo abasigadde ogende oteese nabo abo nze bemanya ba ajiyadi. Kati omuntu wakola hijja Allah n'amusaasira n'agenda e Makka, olutalo lwabeerako lunene nnyo, Allah asobole okugikkiriza lusinga n'ono agenze mu lutabaalo okulwanagana n'abalabe b'eddiini y'Obusiraamu. Nkulagayo ekifaananyi ekiraga nti abantu bakoze hijja ne badda nga tebazirina. Ekisookera ddala nalabako abantu abakola hijja nga si Basiraamu. Obalabako abo hijja zaabo Allah tazikkiriza. Agenza okukola hijja n'akwata ebyawongo n'abisiba mu kagugu n'abiwanika ngati bajjajja mundekeemu katono nyendeke wa Katonda wange. Oyo ebbanga lyamala e Makka talina hijja. Waba agenda e Makka mani wagamba labbaik Allahumma labbaik, nyanukudde ayi Katonda wange nyanukudde, labbaik la sharika laka labbaik, nyanukudde. Teri kikwegattako Allah, teri mayembe, teri biteega, teri mizimu, teri ntaana, teri barongo, teriyo mugoweka kyokka ate nga mu nnyumba abireseeyo. Oyo talina hijja mu maaso ga Allah. Era abamu bagenda ngati mba mungamba nti ndi mushiriku kaŋŋende nawe wesituuka Kaaba n'otuukawo ebintu bya Allah ali front fair n'otuukawo Kaaba naye nga tolina mpeera oba okategedde akantu ako tolina gw'obanja. Kati hijja yo yefudde lwa shiriki. Ekyokubiri, eri abantu abakola hijja Allah n'azisazaamu lwakabandabe. Nze newunya omuntu ogenda okukola hijja n'okwata smartphone n'ogiwanika n'olaga abantu banne katono ndi Kaaba kati nkutte ku nywanto tuli mu Arafa. Subhanallah, kyoliko kimanyi. Waliwo omukwano gwange mbadde nga mukubira amasimu nga tankwata akaseera kayiseewo. Kati juzi omukyala wankwata angamba taliiwo. Kini ngamba ye akikola kagenderere. Nenageze omufuna n'agamba seeka nsonyiwa baŋŋambye okubya amasimu. Ne mugamba mbadde nkoma leero n'ennamba yo ngisibe. Nanga mbadde nagendako mu lugendo n'akikomyawo ne mmanya yali agenda mu umra. Wallahi abantu bakola ibada zaabwe ne Allah ne bazisirikira. Ne n'okola hijja n'okola pate kusiibula. Where did you go to school? Nove Makka omaze okukolerayo amalala wootuka woolaga abantu ndi wano okola hijja naye ng'oli mu malala. Afwan, nove Makka n'okomawo no parking entebe nodda mu kukwasaganya entambula. Mutuuseewa mulinga bameka? Tuyine motoka bbiri nenammwe temunswaza. Ne gundi tazze nti tugenda musanga kibuye nti motoka wakiri kale nga 5 nenve Makka mbenga ava okuziika nezijje motoka lumu natwaliwa n'abasiraamu twasaida wano fajiri ne jamaa abasiraamu bajjanga bangi bava mu motoka ngolooza nti bavudde mu Kayoola. Kati ne bamala osaala ne basigalawo wano. Nebuuza ne bano abali wano ngenda olaba waliwo ekibinja ekyava eno ekirala nekyegatta ku bano. Neŋŋamba leero lwa Mande ku salaatu subuhi bano basuze ku mukolo bagenda ku mukolo. Ye mukolo ki? Mune Allah nga watava mu baddu be yasigala nnoonyerereza. Kati Abu Nasiri mune tukole emirimu gyaffe aba aveeri n'agamba seeka akabadde katabudde namaze nenkategeera nti babadde balinze gundi ng'ava Makka. Si wati waterokola ng'ava Makka. Ne mugamba onyambye nange wedda neebuuza bano abasajja n'abakazi abaddu ssebo nga apangisiza ne motoka ebikula waggulu bagita batya open roof ani akyogedde. Waliwo emotoka erina akadinisa waggulu si open roof. Emotoka zino eringa taxi naye erina akadinisa waggulu bagita batya emotoka eyo super custom.
wala ogenda laba muzipa custom natuka wano ko hampo yenene kati nze akapeti kange vum mbaka parkinga ndaba wali obusina bayitawo amatali ona ali waggulu mu motoka wali auba ningalaba ono ova kola umulango uba ubirani iyo ibado jimanyo bunene bwerina wagenze kusinza Allah wagenze kusinza abantu esente nezitakuluma emiliyoni mukaga ogenze mu umura nova nga toyina tobanja Allah olwokwagala abantu bakusiime kati omuddu sebo convoy ya parking awo nemulinda nauba osanyuka ki anya government umura Allah ajikiriza Allah mumanyi sorokola umura wallahi nova ngo kutuse kigere ofunye nchacha notuuka wano nga Allah agenda nakwocha bwocha wallahi abange baganda bange basiramu nga tutambula n'ebigambo ebikwatagana ku hijja eriko jihadi enene Allah okugikiriza abantu bagenda e Makka nasigala nga akuba obusimu akubira malaji yalinga ayendako ndi wano kuumula nkusabire ndi wano kukaba nkusabire yoki nze kimanyi nagamba njagala nyumba nkoya akayumba kano ai ya rabbi osabire malaya kukaba omuntu oli Makka ngo kyakutuladdiriza omwenge oli kukaba abantu bagamba nti Allah ghafirun Allah mugayavu la wallah eyo Allah hijja okujikiriza bingi byolina okwerekereza kyovalaba nti nasalama yagamba Aisha radhiyallahu anha nti lakin afdalul jihadi esinga okuba ey'ekitiibwa hajju mabrur ye hijja nga Allah ajikiriza ekikulu si kyakola bukozi hijja Allah akkiriza hijjayo nsaba Allah wabanga tututteko mu kifo ekyo akkirize hijja zaffe ay Allah nkusaba otwaleko e Makka tukole hijja ne umra Allah nkwegayirira obanga otuwadde ku ibaada ezo Allah zitukuumire zitufuukire ensonga Allah okutuwejjana wabarakallahu fikum سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته